envumbo abazungu bibaze basaka bakulembeze bakuno n'okubaga n'okuddamu okulinnya ennyonyo kugenda mawanga gaabwe sikyakuyamba nnyo kulwanyisa buli bwanguzi kubanga ensonga zaabwe zesigamiziddwa ku nsonga nnyingi omuli n'ebyobufuzi. Kamya ategeezezza nti obukwakulizo buno singa buva ku nsonga endala zonna ne buyimira ku nsonga emu ey'obuli bw'enguzi bwandibadde n'amakulu. Omanyi sanctions zandiyambye naye zeekweka mu bintu ebirala. Zeekweka senga zajja nga zeetegere zandikoze amakulu. Kamya ayongeddeko nti envumbo zino zesigamiziddwa ku mateeka Uganda gezewakanya ng'omukwano gw'ebikukujju kyagamba nti si kituufu era tekijjayo makulu ga kulwanyisa buli bwanguzi mu kkowe lino. Paalamenti ya Bungereza eyogerera ddala butereevu. Uganda twetaaga okukyusa obukulembeze kubanga obukulembeze obuliko bwawera ebisiyaga. N'olwekyo twetaaga okukyusa kyali mu lwatu. Kati guweza omwaka mulamba bwe kyamukulembeze wa ggwanga asaba mukono ku tteeka eriwera omukwano gw'ebikukujju mu ggwanga lino Uganda era wadde waliwo abagezezzaako okulirwanyisa nga bayita mu kkooti nabo bakyalemeddwa. Kkooti enkulu gye buvuddeko egoba bali beesowoddeyo okwakanya etteeka lino nekkaatiriza nti kimenya mateeka okweyisa mu nkola eno. Okusinziira ku kkooti omukwano gw'ebikukujju tegukoma kuba gwa bulabe eri obulamu bw'omuntu wabula era gukontana nnyo n'ennono z'abaddugavu n'obuwangwa bwabwe. Bangi abazze bayisa mu nkola eno eŋŋanda zibeeganye so nga ate era kimenya mateeka. Kakati bino ebiriwo era mbadde nsaba bannayuganda tuleme ku Anita Amongi kufuuka kiiso kya mbuzi. Tutunuulire ebintu bino nga tetubitunuulira mu byabufuzi wabula tubitunuulire nga bannayuganda aye tubitunuulire nga ffe abaddugavu. Obutuukidde olwaleero ng'etteeka lino lifuuse ensonga nga kirowoozebwa nti y'emu ku nsonga lwaki sipiika wa paalamenti Anita Among bamutaddeko envumbo ova mu mawanga g'abazungu okuli eggwanga lya Bungereza n'erya Amerika. Amawanga gano gagamba nti sipiika ne banne bazze betaba mu bulyake sawa okubulankanya amabaati g'abawejjere ab'e Karamojja ye sipiika kyawakanya. Let them go ahead. Me, I don't need to go in. I have said I have a passport, permanent passport, to Bukedea and to Buyende. So I am not worried. And if they feel I have property, go and freeze them. Bannabyafuzi abalondoola ensonga bagamba tiwadde kirungi nnyo okulwanyisa obuli bw'enguzi n'okulwanyisa okulinnyirira eddembe ly'obuntu okwesibwa ku sipiika yekka mukadde kano kireka ebibuuzo bingi. Munnamateeka Medard Lubega Sseggona era nga mubaka wa paalamenti ajiikirira Busiro East agamba nti bakola okulwanyisa buli bwanguzi na kulinnyirira ddembe ly'abuntu. Waliwo bangi ateeka okukwatibwako. Abantu abalala bonna ababba amabaati g'abakolomojjo bakaracuna abeefuula bakaracuna bonna badde nsuubira nti then bandi bataddeko envumbo bwekiba nti eyo ensonga tubaagalako envumbo. Ku ky'eddembe ly'obuntu mpagira nnyo okuteeka envumbo ku bantu abatyobodde eddembe ly'obuntu. Oli n'alumba olubiri lw'omusinga n'alwokya, oli n'agenda emukula n'atugaabaayo, omulala n'agenda eggulu eno mu mambuka n'atugaabaayo, omulala n'ajja wano e Buganda n'atuga abantu mu Byebugerere, n'ajja n'atuga abaana baffe mu kalulu ka 2021 n'olowooza 2020 November n'olowooza nti ojja kgenda ng'okunnumba ng'eyasizza ekibya. Ye munnabyafuzi yawummula Francis Babu agamba nti lino jjoogo ly'abazungu okuwaliriza Africa n'omwana w'omuddugavu okuva kunooneza kuno okudda ku nkola zaabwe. Governor wa Florida yayise etteeka tebakkiriza bisiyaga. Abantu gundi states zonna zakayisa ebigundi 223 nga bigaana ebisiyaga mu America. Tuli ffenna ebisiyaga twabi era njagala okwebaza paalamenti. Bano bagamba nti ebikolobero ebikoleddwa bannayuganda bingi nga abazungu basirise era kyewuunyisa nnyo ku luno nga gavumenti tenanda kumaliriza ensonga ziri mu kkooti okuva amangu n'obukwakulizo. Kyandibadde nniita singa tubaleka kkooti n'emala okubasingisa oyivini obejjeereza naye gwe omuzungu n'oganze nina obujulizi nti babba era buye buno naye kati nga bakyali mu kkooti I think it is prejudicial. Kati bali bakozesa ssente okutunyigiriza kakati batandise bisiyaga. Etteeka lino lisaba ebibonerezo eby'amaanyi okuli okuwonekebwa kalabba n'okusibwa amayisa singa omuntu gumuka muvi. Robert Mwanje, BBS Telefina, Gambuze.